ensimbi ya Mongozi yabawa bwe yali wano mu Busoga speaker bo bagamba nti yali chairman waabwe bayita Bakari Tabule esente zino yagenze n'azijjayo mbo baziteka ku mukandala kati bwe yazijjeeyo na alinga agala okuzizza taagala bamusemberera taagala bikitagala kuwuliza wadde obusubo babukubeta atamukwata ayiwe sente ogidi obukadde 20 obukadde 20 babawadde mbu baga nti chairman atambula avimba atandise n'okuba obusubo waye ploti eri gye wangamba ya sente meka wangamba meka milioni 10 kale kanje tulabe so obusubo obwo butabudde baddereva abone balina omukisa kye balwanira bayide ku aye kaliro abo tibayidi ne sente edage abone kye balwanira okiwulira ku kirina wedo lituwudisa bodi omusando wali ku muzindalo gadiwe MC bwa bali kwandiriza omukulu kyali kwogera ulira kokoko oluvuvu mu olundi nti abasande bano bapanga ebibiina byaibwe bamanya akasente kaidi ate nabali ku mwanja omukulu bano kakati wakaina ekibiina ekyabavubuka mama yakati mbaga ira abiri mu lugana n'ekibiina kya iwe mbaga ira 3 imwe mbaga ira obukairo obona abasanda babusuluza bata mu nkwa wakati tuli kujja kubaga ku balance manya tubajja ba transport yakola ki abalese mugorole mulala lukuta mu kibiina bega nawo oneniani kubanga akasera ko kwetega kaliwo ng'omukyalo oyo ali kunoonya akalulu akaseke bana abantu be positioninga bulungi babaawo kululwe ni mwene yaviireyo nga nibaidi mpegano munenia okuleeta sente mu olazira buzibu bwa sente bebaadigemisa ngono bati owe bugiri oli kubona yalumike nese nabata obato yambye bayino boli kunabo mu kitundu era be bugiri obanga olumike nani erina bamuta Bakari mpe namba ye isimu Tabule olinayo Bakari Tabule muna wabasade tunoni Abdubakari Tabule munoni isimu yebeze mukubire Speaker abantu sente daibwe abataka wa parliament tamongo magogo nalonga abairoti anakolera abantu alikolera irala waliwo akakundi awa kafilmu kakukuba sente kodimbu bikoze bitase badde babo omusajja tali kwatula amajja badde kyo omusajja wabali niwe muzano guno ife twaida bwide ngabagende locho twabona kutikabiri oliko ndubuzabuza walizo kubole bwe twajja naye kataba muliyo tubawo gatuliga besende namala naira okuzindalo neegana ebintu byesende nabiva era nabiva kuzenda aliwe yegana oyo mulenzi oyo bamugabando mu bigambo bye yankobye mu bigambo bye mwene asaso katwagema 5 batema bwe yaida wano ono yali kuzindalo yeyongera ebintu yali musekaliro obwatyo kakati bwe tuvaayo owaire tulina okukuza olunaku lw'abakadde mu Uganda naye emikolo emikulu giri wano mu Jjinja Ssebo kituwa amawulire buli abakaire baki kyeriku abakaire bajatu amawulire tulina okulwanirira banaife mu fono mudofu emikolo giriwo wakitaka obona lino yamale kumwanyo ku mikole katanga kansala wabavubuka tanaweza miaka jifuna sente bakendeziza Ssebo miaka nkanganiza alimenti nofune sente ofono yazananga emipiira gy'omunairo ojidi ejazananga kunankani kulwerere ku kirembe ewolikuweta walero ofono azala kyewalyanga mpaza amawulire abakulu okuva mu gavumenti ya Uganda nga bakulembeddwa minisita Jidudu Dominic Mafabi minisita w'abakadde babadde awo wakitaka ku mukolo President Museveni akiikiriddwa Jessica Alupo ku mulundi guno President Museveni asiimye n'asindikako omumyuka we Ssebo tamala gasindika oli muwama era omumyuka we mutyo bwe musalagania linda ku mutyo bwe musalagania ebigambo ku mukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo abaire yakaire okuva mu UN ani yamusindikayo ni balamu bwe baja yali President Museveni ngambye asiimye tamala asimye asindika president gasindika ngalupu takibawo se oba munsi ki alupa asobola tula ne myezi 3 nga tafunye omulimu mulala gwa alu akobe weto mubona me we otali we na re mwana bitegereza wanda kasabituka kwe na re mu abanendanga wandanga so kakati abakulu babaddawo baga nti government egenda kwongera amaanyi mu nsonga z'abakadde esente zine mitwalo ebire bino ekitundu gyabadde bafuna government esubire ine ekirowoozo ky'okuzongerako abakadde bagambye nti baagala government
ebaterebwa amalwaliro agaabwe nga ganjawulo kuleka ero baba maduufu bano abavubuka okuba sindika okwewola ate wuliza kati bo baga nti waliwo enkola ey'enjawulo kati abaana balina amalwaliro agaabwe kujjawo ng'oli asimye busi tulina eddwaliro lina rufenyi tebakusobola kujjanjabira ogwe mudoofu bajjanjabira abaana bano abato tebannaweza myaka 18 sabakadde bagaa nti singa tubeera n'amalwaliro ngaago ne tuleka abaana abavubuka bawaako ababeera mu bumanyi erese senta funa batubogokera nti at least naffe tubeera n'agafa amalwaliro ngaago negasobola okutuyamba nga iwe bw'owulira ng'otuuse emyaka egyo baida baakunonaawo bakutwala buti gorofa nge bakwidandabire ngaje baidandabira kabaka wa Buganda abenganda bo bababize baidanga bakukebera paka lwolifa wali ochenendo okubuza omusada gwebeta mukwano gwange ino gwempagire emyaka n'emyaka gwebeta zijane akali mukalulu oba yavwamu kuba ngenja ku social media ndagana nga ali kwemba nembo da mukama cheba mukola mukami ofaina kwirayo muchachi kakati mu Jinja North waliwo okwogezeganya ne munakibiina ky'enyalemu wakati wa Edwin Rifafa ne Loni Isiko baga nti baagala Loni Isiko aleke kujja independent nga bwe yali alanze aleke Edwin Rifafa kati baga nti baagala bani abaliko baboliko bagamba abenaremu oba abatyana abenaremu kati n'abenup baatudde nganze tibandese uliza n'abenup baatudde nga baga nti baagala engeri Swengere gyafunye kaadi agaleka ebyokujja independent n'ennanga balekere Swengere ayambalagane ne Edwin Rifafa ozira ndawulo omukuloereka amwire mu kigambo kino omuntu nga yakasiramuka imani eba hayi no asobola n'okutema empale paka mu kivivi eno asobola n'okwetusizaako olwa imani ngeri hayi aye ng'ole yalizaalibwamu ali awo mwikaikamu aliko embera aligibona ya bulido so buli omusiraamu omuyaka birowoozo by'abantu ebirowoozo bye baleese ebyo tibidda kukola bino wano wamanga Edwin Rifafa ni chairman wa NRM wa Jinja City ate ni Fraga Bayala wa NRM naye alina capacity okutuuza oli ate alina capacity aye atole azira capacity emwikiririza ekyokutyamya kyandawulo n'okwikiriza kyandawulo tu abantu abo bombi sabo abantu babeetaaga bali kumbiranye era mbere kyonkobere kituufu abantu babeetaaga bombi so babanga eriyo omuntu asobola okubatyamya ekyo kyona kirungi aye kuba abantu bena babatyamya bayikirizaganye banga bakinjiremu abantu bakola obuvunanyizibwa bakikole kati mudofu akalulu bajakaita akalulu ka Jinja North waliwo abamu ebyokutyamya abali kumbiranye tibyakatandika byasitwa ku president Mulamba sebo yaidewo Masese kwegatagania ku bantu yagaitagana kafuba mpamala mukuli wana wansina kwendukiza idio liwapo ondogeza bise byekisano amawulire agandi gatulina Dr. Kanokiza Besigye ni Obed Lutalo lwaleero bayizibwa mu kooti ku nsonga edigemagana n'okuboneka nti balina emisango de bajja mu maaso n'okuwena embanayo Dr. Kanokiza Besigye onako lwaleero asabye kooti yakoba ati omulamuzi Emmanuel Baguma namba olwaleero mwene sobola okwewozaako baloya bange 10 soko baleke ensonga dino demumpa waaba ensobola okudogera ku mwene n'abayinonera bulungi ekyaliwo ni kyendidi